alias Musege. Which language do you understand? Which language do you understand? Uganda. May it please your worship? Amatukunda is appearing. Henry, ng'oluusi oyitibwa General Tiger, nga n'oluusi oyitibwa Musege, olina emyaka 35, oli Muganda, oli driver wa loole, osula Nazigo village, Nazigo sub-county, mu Kayunga district. Obunaanibwa omusango gwa kwogera bubi ekimenya amateeka agafuka ebya kompyuta. Kigambibwa nti gwe makati w'omwezi ogwa January 2025 ne January 2026 mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda nga muli Kayunga, Kampala ne Ruwero districts oba n'ebifo ebirala ng'okozesa kompyuta ng'oyitira mu TikTok account esomebwa nga Tiger 46UU, wasindika era n'ogabana amawulire nga gakwatagana ku Bannarwanda Banyankole, ng'otiisatiisa okutta Abanyarwanda n'Abanyankole, ng'amawulire ago gaali si malungi, ng'era nga galeetera akatabanguko mu Bannarwanda ababoogerwako wamu n'Abanyankole. Obitegedde? Obiwulidde naye obitegedde? Mbiddemu? Obitegedde? Bituufu? Omusango ogwokubiri Sir Henry have entered the plea of not guilty. Kkooti ewandiise nti weeganya omusango ogwo ku musango ogusooka. Omusango ogwokubiri gwa kuleeta kasasamalo. Kigambibwa nti gwe Sir Henry ng'oluusi oyitibwa General Tiger, ng'oluusi oyitibwa Musege, makati w'omwezi ogwa January 2025 ne January 2026 mu bitundu ebyenjawulo ebya ggwanga Uganda omuli Kayunga, Kampala, Ruwero districts n'ebifo ebirala, ng'okozesa omukutu gwa kompyuta gwa TikTok ku akaunti yo, wateekayo statements nga ozibaliridde nti zijja okuleeta okufa oba obuvune ku bulabe ku bawagizi ba NRM oba okuteekawo enjawukana oba okwonoona ebintu. Obitegedde?
bituufu. Your worship inquiries in the matter ongoing. Okuwuliriza kukyagenda mu maaso. Required information. Oludda lusaba kwewa olunaku olulala. Whether the accused is remanded. For the record again, Your Worship, Jonathan Erotu. Your Worship, I do not oppose the adjournment. I say that I pray that the adjournment is short. Your Worship, firstly, the way under which the accused person was arrested. He was picked up from his home. None of his family members knows actually where he is right now. And taken to an undesignated detention facility. Your Worship, it would be to his best interest that, and in the interest of justice, that a short adjournment is given to allow him make a bail application in the next hearing date. That's operation. February 2026. 11. Ajja kutwalibwa kwa remand bakuza mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. Master planning. Yes. Of course, lero tuzze omukulu bossa Henry babadde bamuleese leero mu kooti ne bavunaana omusango ebiri. Emu omusango tebayita incitement of violence, ekyokubiri ye hate speech. Era tuuse wano mu kooti agambye kooti nti emisango egyo tagimanyi era nga bamutaddeko not guilty ku misango egyo ebiri. Of course tusabye kooti nti bamuwe olukusa okusaba beyiro era nga kooti etukiriza nti bwanga tukomyewo wiiki eri ejja bajja mukkiriza okuyimirira era asabe beyiro. Yes, as you have seen today, we came today to hear the case of Bossa Henry, who was charged with incitement of violence together with hate speech. He appeared today and they read both cases to him. He pleaded not guilty both cases. Next time we come back to court, we shall request for bail. And as you heard the judicial officer allowing that the next time we come here, we shall be able to get bail, of course, if we ask for it. Of course, this is all under the discretion of the judicial officer. The cases he has been charged with, as you all know, we all have a right to a freedom of expression. All these cases, the cases of incitement of violence, the cases of hate speech, all this is an affront to the freedom of expression of any accused person in Uganda and out there. So we are going to fight so hard that we can get his freedom, and next week we shall return to court to try to get his freedom, and I hope we do so. Thank you. Okay.